empapula kyeki kati oli yeebuuza kiki onayogera ku mpapula nga sinnaba nakufuna visa weetaaga okumanya empapula kyeki nga tonnaba nakufuna visa kikuyamba okumanya visa ki gy'ogenda okufuna nsi ki gy'oyagala okugendamu y'ensi ki eyina plan A ne plan B nga biyinza okuba byanguyanguko ebyo byonna singa oba olina omuntu gw'olina mu nsi yonna oba omuntu akugamba agenda kuyambako okufuna visa manya visa kika ki gy'ogenda okuyingiriramu. Essookera ddala empapula kitegeeza residence permit ekuweereddwa ensi gy'ogenzeemu ng'ekukkiriza okukola oba okubeera mu nsi yaabwe legally. Kati entikko y'empapula ebeera butuuze mu nsi eyo. Kubanga omutuuze w'ensi gy'olazeemu, for example Germany, bw'ofuna obutuuze bwayo oba osobola okugenda mu nsi yonna, mu nsi nnyingi nga tosabye visa. Olina ebintu by'osobola okuba ng'ofunyeemu ng'omutuuze compared singa obadde mutuuze just wa Uganda obanga just bakubiramu visa mu katabo. Just nga katabo ko wafuna mpapula mwe bakuba visa, ekyo kyanjawulo. So entikko kubeera kufuna butuuze mu nsi gy'oba walaga. So funa ntya empapula nga naakajja oba ki ekiraga nti toyina mpapula? Ekikumanyisa nti toyina mpapula ng'okyali ku visa y'e Uganda, ne bw'oba nga wajjanga student, ne bw'oba nga wajjanga opeya kukola, wajjanga volunteer okukola, o wajjira mu bintu bya exchange programs, as long as toyina permanent address yo gy'osasulako rent mweno ensi oba mu zino ensi, obeera toyina kikukkiriza kubeeramu legally after nga kaviza kaake Uganda kaweddeko oba visa ye Uganda ng'eweddeko. So oli ayinza okugamba student lwaki anoonya empapula, n'oyo omuntu nga yajja okukola lwaki ate aba anoonya empapula? Kubanga eyo visa ejja kutuuka eggweko, bw'etuuka n'eggwako babeera bakusuubira okuddayo mu nsi yo bw'oba toyina visa ndala gye baakuwa kusigala. Kyova olaba abantu bakola butaweera okufuna empapula compared than okufuna ssente, kuba empapula zino ze zikutuusa ku mulimu gwonna gwe wandyagadde okukola n'ofuna ssente. So buli lwojja mu nsi zino ng'okulembeza ssente, manya enjawulo eriwo okufuna mpapula, empapula zikutuuse ku ssente ze wazze okukima. Especially bw'obeera wajjidde ku short term visa tosobola kukola okuggyako ng'osoose kufuna mpapula.